ebintu bya Dr. Kizza Besigye byayongedde okukaluba eggulo bwe yasobodde okujja mu kkooti nga talina looya n'omu ku sayidi ye, era ne beebuuza lwaki yazze nga talina looya n'omu ku sayidi ye. Ate n'ekirala ekyabadde surprising kwe kujja ng'aliko empingu paka okuyingira mu ddooko ng'alina empingu. Ne beewuunya ne bamubuuza kiki ekyabaddewo. Ye yazze mu kkooti nga tayagala era nga bamuleese ku lwampaka kubanga yadde tayagala kujja mu kkooti, era ne balooya bo tebasobodde kujja kubanga ebintu nga bigenda mu maaso maybe si bwatyo bw'abyagala. Okujjukizaako akatono, ono Dr. Kizza Besigye baamukwata ennaku z'omwezi nga 16 November 2020. Kitegeeza essaawa zino akunukkiriza kuweza myaka 2 ng'ali mu kkomera. By the time we zinaaweera ennaku z'omwezi nga 16 November guno omwaka ajja kuba aweza emyaka 2 mu kkomera bukyanga bamukwata. Era when it happened bamukwatire Kenya yali agenze ku book launch ne bamukwata ensonga nga zaali za security. Bwe baamuleeta mu ggwanga yaddamu okulabikako ennaku z'omwezi zaali 2 ng'alabikako mu kkooti y'amagye, era embeera yabeerawo ey'amaanyi awo okulaga nti maybe nga bagezaako okuchallenginga kkooti y'amagye nga bagamba teriiwo constitutional ng'era eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo kkooti ensukkulumu yatuuka era n'esala omusango ne bamaliriza nga kkooti eyo basoose ne bagisaabulula. Ndowooza oluganda olutuufu bwe lutyo we luli, ne bagezaako giggyawo. So until ne bawa recommendation nti senga ebeerawo erina kubeerawo mu mateeka bino wammanga byerina okugoberera. Era bye baawa okuba nti bateekeddwa okugoberera kwe kugisindika mu Parliament basobole okuba nti bagiteekawo mu mateeka ekomawo. Era mu Parliament baayisa etteeka n'emala n'ekomawo mu mateeka. However, yagenda okukomawo ng'omusango gwa Dr. Kizza Besigye basobodde okugukyusa ne bagujja eri ne baguzza mu kkooti eno eya bulijjo okuba nti gye basobola okuba nti bamukola ki, bamuwozesa. Okay, so tusooke tulabe Dr. Kizza Besigye bwe yazze mu kkooti eggulo. It was an intense atmosphere at 2:26 p.m. when the judge entered the silent courtroom. For the first time, opposition icon Dr. Kizza Besigye was brought into the dock while heavily handcuffed alongside his co-accused Haji Obed Lutale. Dr. Besigye appeared in a courtroom without any attorney. This prompted the judge to ask what had caused the standoff. Dr. Besigye told the judge that he was brought to court forcefully, the reason he was handcuffed even in the dock. I don't represent I know that I'm still on handcuffs. I came here by duress. State prosecutor Richard Birivumbuga heavily criticized the absence of Besigye's defense team, calling the lack of representation a habitual tactic to frustrate the case in an abuse of court process. The state argued that Besigye had effectively waived his right to counsel of his choice and demanded the court to appoint state brief lawyers to kickstart the trial. And my lord, it is either an express or implied notice to this court that they have waived their right to legal representation of lawyers of their choice. The presiding judge, Emmanuel Baguma, issued a strict directive ordering the criminal division register. So, state lawyers oba lawyer wa government ye yabaddewo yekka era n'agamba judge nti kyabaakola asobole okuba nti afunira Dr. Kizza Besigye balooya ba gavumenti. Kati essaawa kitegeeza balooya ba gavumenti ku sayidi eri gavumenti yemuvunaana, kati ate bafune balooya ba gavumenti baba babeera bamuwolereza ate nga gavumenti yeyagala okumusi kwegamba tebitegeerekekaawo, but that is what happened. Era Dr. Kizza Besigye kino n'agezaako kiwakanya nga ye agamba tayagala balooya ba gavumenti, era ye nga takiraba kubanga embeera annyonnyola nti embeera gye bamutaddemu eraga nti tebaagala kumuwa fair hearing naddala nga asobola okubeera represented ne balooya be abatujjukira wano. Balooya be abaali bateekeddwa omuwolereza weewali Martha Karua era nga lead lawyer yali Lukwago Elias, ate nga bano omu Lukwago yakwatibwa essaawa zino naye ali mu kkomera
ate era ne wabeerawo ne Martha Karua ye eyabeera deported ng'ajja era okwatendinga emisango ejja Dr. Kizza Besigye. Ekirala ekisinga okwewuunyisa kwe kuba nti pulezidenti w'eggwanga yavaayo ye n'ayogera nti Dr. Kizza Besigye yagaana okuwulira emisango. Okitegeera yagaana kooti okuba nti ewulira emisango gye ye yagidelayinga. However, for the first time asobodde okuba nti ekyo tukirabako. Awo tetumanyi yali asindika message eri bajjaaji, so we don't know, we can't ascertain that. Kati awo n'agaana nga ye Dr. Kizza Besigye okuba nti bamuwolereza. Baguma issued a strict directive ordering the Criminal Division Registrar to provide Besigye and his co-accused Haja Bedlutale with a list of state-funded lawyers by Tuesday, July 14th, for them to choose lawyers, or else the court shall make the choice on their behalf. And then this list will be given to the chosen persons, Suluhu Zira, for the chosen persons to look at this book and to choose as the fallback, choose some lawyers of their choice. However, the directive was met with fierce resistance from Dr. Kizza Besigye. Speaking from the dock, a defiant Besigye criticized the judge's decision, calling the rapid timeline an engineered denial of a fair trial. Besigye told the court to simply go ahead and try him in his absentia, declaring that he's not short of his own lawyers, but rather a heavily coercive environment is actively denying his legal team the right to defend him. What I heard and I have recounted is the case. Then quite clearly the intention of this process is not a fair trial. Very clearly. Besigye formally placed heavy demands on the court record, insisting that before any trial can begin, the registrar must fully avail the complete record of the proceedings of the main case and all related applications so far. Dr. Kizza Besigye amaliriza agamba nti ye talina buzibu bwe baba bakumutryinga nga ye bagamba nti agezaako okufrustratinga trials ze, naye nga bino ebigambo ba lawyer tetumanyi ba state lawyer kyayika babigira ddala ku mukulembeze w'eggwanga kuba yabyeyogerera nti nti Dr. Kizza Besigye agezaako okulemesa okumutryinga. Dr. Kizza Besigye n'asalawo n'agamba no, bwe mba mwagala kuntryinga musobola okuntryinga naye nga siriwo in my absentia. Yes, kitegeeza abizize. So takyayagala kumutryinga, takyayagala kumuleeta mu kooti, bwe baba baagala okumutryinga bakikole nga taliiwo. Naye nina kye neebuuza like kisoboka kubanga ye agamba nti waliwo threats oba bathreateninga tiimu ye ey'abalooya ate abamu already bakwate, abamu bali deported, kwegamba like ng'alabanga kooti processes zonna eziri compromised, ng'alaba biyinza obutatambula nga ye bw'ayagala. Basazeewo bo bamufunire balooya aba gavumenti. Balooya ba gavumenti mu mbeera eno babeera neutral oba sikitegeera kubanga ani abasasula omusaala? Gavumenti. Babeera neutral. Kintu ekyo kimbuzaabuza kubanga naddala nga state ate ye kuvunaana. Kwegamba kirina engeri gye kiba gye kirina okuba nga omuntu oba kyebuuzaamu. So kati senga akeera ku makya mu scenario bwetu, senga Dr. Kizza Besigye akeera ku makya n'agamba omanyi saagala balooya ba state n'asalawo n'abagaana, what happens? Basobola omusindika busindisi mukomera senga agaana, oba bamuleeta lwampaka ne bamusalira omusango ne bamuprosecutinga. Does it happen that way? Kwaye abalooya be bayinza otugamba ku ebyo kubanga kwegamba omusango guno naffe gwatulema okutegeera, but that is what happens. Yampoza ekirala ebimu ku bigenda mu maaso kwe kuba nti waliwo Munnayuganda eyaturepresentinze, waliwo omuwala bayita Praise
Wisdom. Ono omuwala yasobodde okuba nti awangula gye yabadde agenze naddala eyo Tanzania. Yagenze mu mpaka z'okuyimba. Mpaka z'okuyimba zino competition zibadde nge Tanzania eyo. Ko ye kasobola okugenda nga representing. This is what talent does. Omuwala yasobodde okuba nti awangula million 50 eza Tanzania n'afuna n'emmotoka. So this is what talent does. Ono omuwala abasinga bamumanyi kubanga ayina bandi naddala ku social media okwo TikTok gyasinga okuba nti gye tusinga okumulabirako ennyo bagiyita Amani Band, kwe tusinga okumulabira ng'alaga ayimba ennyimba ze ez'enjawulo. Right now, I'm in Nairobi, Kenya. Today is 8th. I'm participating in some auditions here in Kenya. They're called Bongo Star Search. Yeah, I'm singing for me because ekirungi nti ono omuwala yatandika okuyimba by the way nga mwana muto nnyo naye nga sigamba nti oba w'amaanyi nnyo ekiri awo, but it is talent nti omuntu kino kinenge gisobola okwencouragingamu abantu abasinga oba abantu abalina abaana baabwe nti osobola okugroominga omwana wo mpola mpola naddala ku talent gy'oba omulabyemu yonna n'omugroominga ate ne kituuka nga kyekisobola omufuukira eky'amaanyi. So from there abadde nga atambula ku bandi ez'enjawulo, yagendako mu competition ez'enjawulo era yabeerako ko Miss, I think Miss Bukedde, that TV Miss Bukedde, that was nagendako ko competition ez'enjawulo yali Miss Bukedde 2024, nagenda competition ez'enjawulo yadde nga badde ngezimu ng'awangula but nga teziriko kasente, ezimu nga tawangula but until bwe yasobodde okuba nti yagenze Tanzania. Competition zabaddeyo ng'ate zabadde z'amaanyi, almost amawanga abayimbi abawera 7+ ababadde mu competition ezo, naye ate ye yavuddemu nga omuwanguzi. So this girl, the only reason lwaki muleese kubanga jjukira twabadde mu show ya Joseph Ngoma yange eraga kwata ku mutima nga tuli mu mwoyo kitegeera, era nafunye comment mpitirivu awo kwe kusalawo mbaleetere nono omuwala ayimba bulungi ate ennyimba ze simbi, but first watch ku bimu byagenze mu maaso. Fainalo z'empaka z'ennyimba eza CRDB Bonga Star Search 16 zabaddewo eggulo mu ggwanga erya Tanzania. Eyawangula engule ya Miss Bukedde 2024 Praise Wisdom y'omu ku baazeetabyemu nga yavuganyiza n'abayimbi 7 okuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo era nga ye yakwatidde Uganda bendera. Abayimbi abalala bavuganyiza bavudde mawanga okuli Congo, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda n'awalala. Era oluvannyuma lw'okusunsula bayingira mu nkambi Dar es Salaam ekya Tanzania gye bamaze emyezi 3. Bantu 8 be batuuse ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo ne bavuganya era buli omu yayimbye ennyimba 3 kwe basunsudde abasingako bananga ne Praise Wisdom kwali. Ono yayimbye ennyimba okuli Goodness of God n'ayolesa omutindo ogwa waggulu ogw'amatiza abasaze era ne bamulangirira ku buwanguzi n'akwasibwa ebirabo okuli emmotoka kapyata n'obukadde 7. Kitaawe Noah Kibuuka asiimye Bukedde TV olw'okuyamba muwala we okuzuula ekitone kye ne yeebaza n'abategesi ab'empaka zino. Mawulire malungi nnyo mwebalire ddala mwenna bafaani ba Praise, mwena ne bamuzaamu amaanyi abadde bamuwa omukisa. Mwe mwatandika ekintu kino ne muzuula taalenti ye okulaba nti ddala Praise alina taalenti. Aba Bukedde TV tubeebaliza.
Praise. Praise wisdom with Bongo Salsa Season 16. Praise wisdom is the winner all the way from Kampala, Uganda. She wins Bongo Salsa Season 16. So ebyo byebityo ebyabadde yasobodde okuba nti awangula obulamu ne butambula okitegeera. This is something that is really encouraging nti nga bwolaba mu ggwanga lyaffe embeera y'emirimu ebintu bizibu nga bwe bitambula si byangu nti kyandibadde kikulu senga okera ku makya omwanawo n'obaako ekintu ky'omulabamu kyonna ky'oba omulabyemu talenti gy'aba ayina. Ezimu talenti bazuula nanzuule nti omwana omugeesa mu bintu eby'enjawulo n'olaba ekyo kyasobola okukola oba ekyo kyasobola okuba nti yenyigiramu n'omugulumingamu ekyo mpola mpola oyisanga mu maaso yasobola okifunamu ate ne kimukyusiza obulamu kuba kati oyo omwana akyali mwana muto. So look at what she has achieved mu bbanga eryo naye ng'ate talent yali groomed from the beginning okulaba nti at least afuuka ekyo kyali. So kitegeeza mu future ye mu maaso erabika okuba nti egenda kuba nungi asobola n'okusingako awo n'okufuna ebintu eby'amaanyi mu bulamu bw'ensi muno n'okubeera ow'amaanyi mu nsi muno okitegeera. So always support these people mu bulamu bwabwe. Yeah, and another thing Abannayuganda bazibu. Zari yavuddeyo n'akola ka make-up ke bulungi. Abannayuganda ne bavaayo ne bamukomerera ne bamwogera ebintu bingi bane kwegamba what's wrong with Ugandans? Let people be. Abantu mbaleke bakole kye baagala. Omukazi yakoze ka make-up ke konna katunudde eri kali eri n'asooka liftinga face ye abantu ne bamwogerera okufa obufi ng'omuntu bw'abeera ne ssente akola ebintu ebiri weird bwera biki. What do you think about Zari's new look compared to the old one? Dangi abavumu tutadde mu mbozi z'abagagga tuwe ku opinion zaffe. I think it is beautiful for a woman okubeera nga weddaabiriza every time you think ogendere tefa abakazi mu kukaddiwa mama. But definitely the Zari I'm used to, the other face looks more prettier. This one it is not bad, but it is yewunyisa. You're like what happened? Yeah, wow, like wow, what's going on here? Naye nga womanyi just zino opinion zaffe z'abaavu ziizo kwa tezimataringa naye munange omuntu every time as a woman you need to look beautiful. It is part of growth. Kati ffe tukyali ku stage ya skin care. Bw'ofuna ku ssente ng'odda kubiddako mamidde byanga oba botox bakuba empiso muno okugyamu enkanyanya mu skin oba ne mumimwa oba something like that sibimanyinako until probably ngafunye ssente yawe stage wengituukako nga ngambwa nga ntandika obinoonyerezaako kati ya facelifting badde ndabanga abazungu babikola naye kyeka nayo it is another stage. It depends. I think olina stage gyotuukako nodda kwetuukako but munange omugaga tebamuwabula tebamuwa magezi ate munnaye ssente yekyusa buli kimu okitegeera. N'abalina amaanyi bonna abalina obuyinza aboogera nga bwe baagala buli omu abiina lwa ssente senga si ssente eno yandibadde nnungi ze mbabuulira. So the problem is money. Abantu mubaleke bakole bye baagala kyekyo. So please subscribinga ku channel eno okitegeera tusobole okuba nti tufuna ku mawulire agamu analysis n'okuba nti tu-encouraginga nga bwe tusomesa kyonna kyekiri kyetukola wano okitegeera. So subscribe on this channel. Omukama abankuumire nze nange kankoma.